Mukama waffe yeebazibwe awenye ekitiibwa kubanga asaanidde. Mukama mwebaza kubanga akuleseewo ng'oli mulamu. Ekisa kyo n'okwagala kwe bigulumizibwe nnyo era biweebwe ekitiibwa. Weebala okulaba ebigambo bino n'obigabanako n'omuntu omulala. Erinnya lya Katonda waffe yeebazibwe nnyo. Kitaffe yogera naffe okuyita mu kigambo kyo otuluŋŋame ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bebulaniyo essuula ey'ekkumi olunnyiriri olwa 36. Kubanga mwetaaga okugumiikiriza. Bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala, mulyoke muweebwe ebyasuubizibwa. Kubanga mwetaaga okugumiikiriza. Bwe munaamala okukola Katonda by'ayagala, ne mulyoka muweebwe ebyasuubizibwa. Waliwo ebyasuubizibwa abo abagumiikiriza. Waliwo ebyasuubizibwa abo abalinda Mukama wakati mu biseera eby'okusoomoozebwa. Waliwo ebyasuubizibwa abo abasigala nga banywevu wakati mu muliro ogwokya. Waliwo ebyasuubizibwa abo abanaasigala nga beesigwa, abanaasigala nga bagumiikiriza. Bayibuli egambye mwetaaga okugumiikiriza. Ekiseera kye tulimu kyetaaga obugumiikiriza obw'amaanyi. Kyetaaga abasajja n'abakazi abanaagumiikiriza enjala. Kyetaaga abasajja n'abakazi abanaagumiikiriza enfuna entono. Kyetaaga abasajja n'abakazi abanaagumiikiriza okufiirwa n'okufiisa n'okulwala. Kyetaaga abasajja n'abakazi abanaagumiikiriza embeera yonna enzibu. Eyinza okubeera nga si ya byanfuna nga birungi, naye psychologically embeera gye tulimu ekosa. Agambye nti mwetaaga kuba bagumiikiriza. Bwe munaamala okukola Katonda ky'ayagala ne mulyoka muweebwa ebyasuubizibwa. Obugumiikiriza abo muganda wange ne mwannyinaze bukomawa mu mbeera gy'olimu kati. Toterebuka guma kubanga abagumiikiriza baweebwa ebyo ebyasuubizibwa. Toterebuka guma kubanga abagumiikiriza baweebwa ebyo Katonda bye yasuubiza. Mwetaaga bwetaazi kugumiikiriza. Ekigambo kugumiikiriza nkyogerako wano kubanga akaseera si kanene. Akaseera si kanene, bino bijja kuba ngero. Akaseera si kanene, ekizibu ky'oyitamu kijja kwogerwako nga byafaayo. Lowooza Katonda by'akkoledde, bye wamusaba edda kati byali mu kutuukiriza. Abamu ku mmwe abalaba ebigambo bino muli mu kulaba mukono gwa Katonda nga gutuukiriza ebirungi gye muli. Okukaaba si kwa kaseera buseera. Ekisiikirize tekijja kubeerawo olubeerera. Enzikiza tesobola kubeerawo olubeerera. Ebiseera eby'obutiti tebijja kubeerawo olubeerera. Olw'ekyo njagala nkujjukize muganda wange ne mwannyinaze nti akaseera si kanene. Weetaaga bwetaazi kugumiikiriza. Tokkiriza mbeere n'okutwala mu ssabo kusamira. Tokkiriza mbeere n'okukuleetera kuba mukazi w'omiggo, kuvuma musajjawo kuba kati atudde waka. Tokkiriza mbeere n'okuggyisa mu bwesige makaago na kusuulawo baana bo. Tokkiriza mbeere n'okufuula kitagasa na kugenda kola bitasaana na kweteeka mu mugwa. Weetaaga kugumiikiriza kubanga tegenda kutwala kiseera kiwanvu. Naye mu kugumiikiriza kuno ng'okola Katonda by'ayagala. Kubanga buli muntu asalawo okukola ekituufu ayita mu muliro gw'omulongoosa. Kale nno wakati mu kukola Katonda ky'ayagala wabawo okusoomoozebwa bulijjo. Wabawo okusekererwa, wabawo okuvumibwa, wabawo okutunulirwa nga tolina magezi, wabawo okutunulirwa nga tolina makulu. Naye bw'omala okukola Katonda by'ayagala, ekituufu kiri nti oweebwa ebyasuubizibwa. Oyagala okumanya biki ebiva mu buwulize eri Katonda? Gwe mukisa omunene oguva gy'ali. Saba Mukama akuba omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo.